Ebyomu Mirembe Ekyokubiri essula 31. Awo ebyo byonna bwe byaggwa, Isirayiri yenna abaali bali awo ne bavaayo ne bagenda mu bibuga bya Yuda, ne bamenyaamenya empagi, ne batemaatema ba Asera, ne bamenyera ddala ebifo ebigulumivu n'ebyoto mu Yuda yonna ne mu Benyamini, era ne mu Efulayimu ne Manase, okutuusa lwe baabizikiriza byonna. Awo abaana ba Isirayiri bonna ne baddayo buli muntu mu butaka bwe mu bibuga byabwe bo. Awo Keezeekiya n'assaawo empalo z'abakabona n'Abaleevi ng'empalo zaabwe bwe zaali, buli muntu ng'okuweereza kwe bwe kwali, bakabona era n'Abaleevi, olw'ebiweebwayo ebyokebwa n'olw'ebiweebwayo olw'emirembe, okuweerezanga n'okwebazanga n'okutenderezanga mu nzigi ez'olusiisira lwa Mukama. Era n'assaawo omugabo gwa kabaka ogw'oku bintu bye olw'ebiweebwayo ebyokebwa eby'enkya n'eby'akawungeezi, n'ebiweebwayo ebya Ssabbiiti n'eby'emyezi egyakaboneka n'eby'embaga ezaalagirwa nga bwe kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa. Era nate n'alagira abantu abaabeeranga mu Yerusaalemi okuwangayo omugabo gw'abakabona n'Abaleevi beeweeyo eri amateeka ga Mukama. Awo etteeka bwe lyalagirwa, amangu ago abaana ba Isirayiri ne baleeta bingi nnyo ebibereberye eby'eŋŋano n'omwenge n'amafuta n'omubisi gw'enjuki n'ebibala byonna eby'omu nnimiro n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu byonna ne bakireeta bingi nnyo. Abaana ba Isirayiri ne Yuda abaabeeranga mu bibuga bya Yuda era nabo ne baleeta ekitundu eky'ekkumi eky'ente n'endiga n'ekitundu eky'ekkumi eky'ebintu ebyawongebwa ebyayawulirwa Mukama Katonda waabwe, ne babituuma entuumo. Mu mwezi ogwokusatu mwe baatanulira okutandika entuumo, ne bazimalira mu mwezi ogw'omusanvu. Awo Keezeekiya n'abakulu bwe bajja ne balaba entuumo, ne beebaza Mukama n'abantu be Isirayiri. Awo Keezeekiya n'abuuzagana ne bakabona n'Abaleevi eby'entuumo. Azaliya kabona asinga obukulu ow'omu nnyumba ya Zadooki n'amuddamu n'ayogera nti, abantu kasookedde batanula okuleeta ebitone mu nnyumba ya Mukama, nga tulya nga tunywa nga tulemerwa ddala, kubanga Mukama awadde abantu be omukisa, n'ebyo ebifiseewo bye bintu bino ebyenkanidde awo. Awo Keezeekiya n'alyoka alagira okutegeka enju mu nnyumba ya Mukama, ne bazitegeka. Ne bayingiza ebitone n'ebitundu eby'ekkumi n'ebintu ebyawongebwa n'obwesigwa. Era Konaniya Omuleevi ye yali omukulu waabwe, ne Simeeyi muganda we ye yamuddirira, ne Yekyeri ne Azaziya ne Nakasi ne Asakeri ne Yerimoosi ne Yozabaadi ne Eryezi ne Isumakiya ne Makasi ne Benaaya be baali balabirizi wansi w'omukono gwa Konaniya ne Simeeyi muganda we olw'ekiragiro kya Keezeekiya kabaka, ne Azaliya omukulu w'ennyumba ya Katonda, ne Koole mutabani wa Imuna Omuleevi, omuggazi w'omulyango ogw'ebuvanjuba, ye yali omukulu w'ebyo bye baawaayo eri Katonda ku bwabwe, okugaba ebirabo bya Mukama n'ebintu ebitukuvu ennyo. Era wansi w'oyo Edeni ne Miniyamini ne Yesuwa ne Semaaya, Amaliya ne Sekaniya mu bibuga by'abakabona, mu mulimu gwabwe ogwalagirwa okuwanga baganda baabwe mu mpalo, abakulu era n'abato. Obutasaako abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kw'abasajja bwe kwali, abaakamaze emyaka 3 n'okukirawo, buli eyayingiranga mu nnyumba ya Mukama ng'ebyagwanira buli lunaku bwe byali, olw'okuweereza kwabwe mu ebyo bye baalagirwa ng'empalo zaabwe bwe zaali. N'abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali ku bakabona ng'ennyumba z'abakitaabwe bwe zaali, n'Abaleevi abaakamaze emyaka 20 n'okukirawo mu ebyo bye baalagirwa ng'empalo zaabwe bwe zaali. N'abo abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali ku baana baabwe bonna abato, abakazi baabwe ne batabani baabwe ne bawala baabwe, okubuna ekibiina kyonna, kubanga beetukuza mu butukuvu mu mulimu gwabwe ogwalagirwa. Era olw'abatabani ba Aloni bakabona abaali mu nnimiro ez'omu byalo n'ebibuga byabwe, mu buli kibuga kinnakimu mwalimu abasajja abaayatulwa amannya gaabwe okuwa emigabo abasajja bonna ab'omu bakabona n'abo bonna abaabalibwa ng'okuzaalibwa kwabwe bwe kwali mu Baleevi. Era bw'atyo Keezeekiya bwe yakola ne mu Yuda yonna, n'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama Katonda we ebirungi era eby'ensonga era eby'obwesigwa. N'omulimu gwonna gwe yatandika mu kuweereza okw'omu nnyumba ya Katonda
ne mu mateeka ne mu biragiro okunoonya Katonda we, n'agukola n'omutima gwe gwonna, n'alaba omukisa. Ebyomumirembe ekyokubiri essula 32. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'obwesigwa obwo, Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'ajja n'ayingira mu Yuda, n'asiisira okwolekera ebibuga ebiriko enkomera, n'alowooza okubyeriira. Awo Keezeekiya bwe yalaba nga Senakeribu azze era ng'amaliridde okulwana ne Yerusaalemi, n'ateesa n'abakulu be n'abasajja be ab'amaanyi okuziba amazzi ag'omu nzizi ezaali ebweru w'ekibuga, ne bamuyamba. Awo abantu bangi ne bakuŋŋaana ne baziba enzizi zonna n'akaga akayita wakati mu nsi, nga boogera nti bakabaka b'e Bwasuli okujja ne basanga amazzi amangi lwaki. N'aguma omwoyo n'azimba bbugwe yenna eyali amenyese, n'amugulumiza okwenkana n'ebigo, ne bbugwe omulala ebweru, n'anyweza Miiro mu kibuga kya Dawudi, n'akola ebyokulwanyisa n'engabo bingi nnyo. N'assaawo abaami abalwanyi okufuga abantu, n'abakuŋŋaanyiza gy'ali mu kifo ekigazi awali wankaaki w'ekibuga, n'ayogera nabo ebigambo eby'okusanyusa nti, mube n'amaanyi mugume emyoyo, temutya so temukeŋŋentererwa olwa kabaka w'e Bwasuli newankubadde eggye lyonna eriri naye, kubanga waliwo omukulu ali naffe okusinga abali naye. Wamu naye waliwo omukono ogwokubiri, naye wamu naffe waliwo Mukama Katonda waffe okutuyamba okulwana entalo zaffe. Abantu ne banywerera ku bigambo bya Keezeekiya kabaka wa Yuda. Oluvannyuma lw'ebyo, Senakeribu kabaka w'e Bwasuli n'atuma abaddu be Yerusaalemi, era yali ng'ayolekedde Lakisi n'amaanyi ge gonna wamu naye, eri Keezeekiya kabaka wa Yuda n'eri Yuda yenna abaali e Yerusaalemi, ng'ayogera nti, bw'atyo bw'ayogera Senakeribu kabaka w'e Bwasuli nti, mwesiga ki n'okulinda ne mulinda okuzingizibwa mu Yerusaalemi? Keezeekiya tabasendasenda okubawaayo okufa enjala n'ennyonta, ng'ayogera nti Mukama Katonda waffe alituwonya mu mukono gwa kabaka w'e Bwasuli. Keezeekiya oyo si ye yaggyawo ebifo bye ebigulumivu n'ebyoto bye, n'alagira Yuda ne Yerusaalemi nti munaasinzizanga mu maaso g'ekyoto ekimu kyokka, era okwo kwe munaayoterezanga obubaane. Temumanyi nze ne bajjajjange bwe twakola amawanga gonna ag'omu nsi endala? Bakatonda b'amawanga ag'omu nsi ezo bayinza nakatono okuwonya ensi zaabwe mu mukono gwange? Katonda ki ku bakatonda bonna ab'amawanga gali bajjajjange ge baazikiririza ddala, eyayinza okuwonya abantu be mu mukono gwange? Katonda wammwe ayinze okubawonya mu mukono gwange? Kale nno Keezeekiya aleme okubalimba newankubadde okubasendasenda bw'atyo, so temumukkiriza, kubanga tewali katonda ow'eggwanga lyonna oba bwakabaka eyayinza okuwonya abantu be mu mukono gwange ne mu mukono gwa bajjajjange. Kale okusinga ennyo Katonda wammwe alibawonya ate mu mukono gwange. Abaddu be ne beeyongera okuvuma Mukama Katonda n'omuddu we Keezeekiya, era n'awandiika okuvvoola Mukama Katonda wa Isirayiri n'okumwogerako obubi nti nga bakatonda b'amawanga ag'omu nsi endala abatawonya abantu baabwe mu mukono gwange, bw'atyo ne Katonda wa Keezeekiya bw'ataliwonya abantu be mu mukono gwange. Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene mu lulimi olw'Abayudaaya eri abantu ab'e Yerusaalemi abaali ku bbugwe, okubatiisa n'okubeeraliikiriza balyoke bamenye ekibuga. Ne boogera ku Katonda ow'e Yerusaalemi nga bamufaananya bakatonda ab'amawanga ag'omu nsi, omulimu gw'emikono gy'abantu. Keezeekiya kabaka ne Isaaya nnabbi mutabani wa Amozi ne basaba olw'ekigambo ekyo, ne bakaaba eri eggulu. Mukama n'atuma malayika n'amalawo abasajja bonna ab'amaanyi abazira n'abakulu n'abaami mu lusiisira lwa kabaka w'e Bwasuli. Awo n'addayo mu nsi ye amaaso ge nga gakwatiddwa ensonyi. Awo bwe yatuuka mu ssabo lya Katonda we, abo abaava mu ntumbwe ze ye ne bamuttira eyo n'ekitala. Bw'atyo Mukama bwe yawonya Keezeekiya n'abo abaabeeranga mu Yerusaalemi mu mukono gwa Senakeribu kabaka w'e Bwasuli ne mu mukono gw'abalala bonna n'abaluŋŋamya enjuuyi zonna. Awo bangi ne baleetera Mukama ebirabo e Yerusaalemi n'ebintu eby'omuwendo omungi eri Keezeekiya kabaka wa Yuda, n'okugulumizibwa n'agulumizibwa mu maaso g'amawanga gonna okuva ku lunaku olwo. Mu biro ebyo Keezeekiya n'alwala kumpi n'okufa, n'asaba Mukama, n'ayogera naye n'amuwa akabonero.
naye Keezeekiya n'atasasula nate ng'ekisabo ekyali kye yakola, kubanga omutima gwe gwegulumiza. Obusungu kyebwava bubeera ku ye ne ku Yuda ne ku Yerusaalemi. Era naye Keezeekiya ne yeetowaza olw'amalala ag'omutima gwe, ye n'abo abaabeeranga mu Yerusaalemi. Obusungu bwa Mukama ne butabuubuukako ku mirembe gya Keezeekiya. Era Keezeekiya yalina obugagga n'ekitiibwa kingi nnyo nnyini. Ne yeefunira amawanika aga ffeeza n'aga zaabu n'ag'amayinja g'omuwendo mungi n'ag'ebyakaloosa n'ag'engabo n'ag'ebintu byonna ebirungi, era n'ennyumba ez'okuterekeramu omwaka ogw'eŋŋano n'omwenge n'amafuta, n'ennyumba ez'ebisibo eby'engeri zonna n'amagana mu bisibo. Era ne yeefunira ebibuga n'embuzi n'ente bye yalina bingi nnyo, kubanga Katonda yali amuwadde ebintu bingi nnyo nnyini. Oyo Keezeekiya n'aziba oluzzi olwa waggulu olw'amazzi aga Gikoni n'agaluŋŋamya okugaserengeseza ku luuyi olw'ebugwanjuba olw'ekibuga kya Dawudi. Keezeekiya n'alaba omukisa mu mirimu gye gyonna. Naye mu bigambo by'abakabaka b'abakulu b'e Babulooni abaamutumira okubuuza ekyamagero ekyakolebwa mu nsi, Katonda n'amuleka okumukema alyoke ategere byonna ebyali mu mutima gwe. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Keezeekiya n'ebirungi bye yakola, laba byawandiikibwa mu kwolesebwa kwa Isaya nnabbi mutabani wa Amozi mu kitabo ky'abassekabaka ba Yuda ne Isirayiri. Keezeekiya ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika awalinnirwa mu masiro g'abatabani ba Dawudi. Yuda yenna n'abo abaabeeranga mu Yerusaalemi ne bamussaamu ekitiibwa bwe yafa. Manase mutabani we n'amuddirira mu bigere. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 33. Manase yali yakamaze emyaka 12 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 55 mu Yerusaalemi. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi ng'eby'emizizo bwe biri eby'abamawanga Mukama be yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kubanga yazimba nate ebifo ebigulumivu Keezeekiya kitaawe bye yamenyaamenya. N'asimbira Baali ebyoto, n'akola ba Asera, n'asinza eggye lyonna ery'omu ggulu n'aliweereza. N'azimba ebyoto mu nnyumba ya Mukama, Mukama gye yagambako nti mu Yerusaalemi erinnya lyange mwe linaabeeranga emirembe gyonna. Era n'azimbira eggye lyonna ery'omu ggulu ebyoto mu mpya 2 ez'ennyumba ya Mukama. Era n'ayisa mu muliro abaana be mu kiwonvu ekya mutabani wa Kinomu. N'alaguza ebire n'aba n'ebyobulogo n'ebyobuganga. N'agendanga eri abo abaliko emizimu n'abalogo. N'akola obubi bungi mu maaso ga Mukama okumusunguwaza. N'asimba ekifaananyi ekyole eky'essanamu kye yakola mu nnyumba ya Katonda, Katonda gye yagambako Dawudi ne Sulemaani mutabani we nti, mu nnyumba eno ne mu Yerusaalemi kye neerobozeza mu bika byonna ebya Isirayiri we naateekanga erinnya lyange emirembe gyonna, so sijjululenga nate kigere kya Isirayiri okuva mu nsi gye nateekerawo bajjajjammwe, bwe baneekuumanga okukola byonna bye mbalagidde, amateeka gonna n'ebiragiro n'obulombolombo mu mukono gwa Musa. Manase n'awabya Yuda n'abali mu Yerusaalemi ne bakola ebibi okusinga amawanga bwe gaakolanga Mukama ge yazikiriza mu maaso g'abaana ba Isirayiri. Mukama n'ayogerako ne Manase n'abantu be, naye ne batawulira. Mukama kyeyava abaleetako abaami b'eggye lya kabaka w'e Bwasuli, ne batwalira Manase mu njegere, ne bamusiba n'amasamba, ne bamutwala e Babulooni. Awo bwe yalaba ennaku ne yeegayirira Mukama Katonda we, ne yeetowaza nnyo mu maaso ga Katonda w'abajjajjaabe. N'amusaba, ne yeegayirirwa, ye n'awulira okwegayirira kwe, n'amukomyawo e Yerusaalemi mu bwakabaka bwe. Awo Manase n'amanya Mukama nga ye Katonda. Awo oluvannyuma lw'ebyo n'azimba bbugwe ow'ebweru ku kibuga kya Dawudi ku luuyi lwa Gikoni olw'ebugwanjuba mu kiwonvu okutuuka awayingirirwa mu mulyango gw'ebyennyanja, ne yeetoolooza Oferi n'akigulumiza waggulu nnyo nnyini. N'ateeka abaami abazira mu bibuga byonna ebya Yuda ebyaliko enkomera. N'aggyawo bakatonda ab'amawanga n'ebifaananyi mu nnyumba ya Mukama, n'ebyoto byonna bye yali azimbye ku lusozi olw'ennyumba ya Mukama ne mu Yerusaalemi, n'abisuula ebweru w'ekibuga. N'azimba obuggya ekyoto kya Mukama, n'aweerayoko ssaddaaka ez'ebiweebwayo olw'emirembe n'ez'okwebaza. N'alagira Yuda okuweerezanga Mukama Katonda wa Isirayiri, naye abantu nga bakyaweerayo ssaddaaka ku bifo ebigulumivu, naye eri Mukama Katonda waabwe yekka.
era ebikolwa ebirala byonna ebya Manase n'okusaba kwe yasaba Katonda we n'ebigambo by'abalabi abaayogeranga naye mu linnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri, laba byawandiikibwa mu bikolwa bya bassekabaka ba Isirayiri. N'okusaba kwe era Katonda bwe yeegayirirwa ye n'okwonoona kwe kwonna n'okusobya kwe n'ebifo mwe yazimba ebifo ebigulumivu n'asimba ba Asera n'ebifaananyi ebyole nga tannaba kwetoowaza, laba byawandiikibwa mu bigambo bya Kozayi. Awo Manase ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu nnyumba ye. Amoni mutabani we n'amuddirira mu bigere. Amoni yali yakamaze emyaka 22 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 2 mu Yerusaalemi. N'akola ng'ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebibi nga Manase kitaawe bwe yakolanga. Amoni n'awangayo ssaddaaka eri ebifaananyi ebyole byonna Manase kitaawe bye yakola n'abiweerezanga. N'ateetoowaza mu maaso ga Mukama nga Manase kitaawe bwe yeetoowaza, naye Amoni oyo ne yeeyongerayongeranga okusobya. Abaddu be ne bamwekobaana ne bamuttira mu nnyumba ye. Naye abantu ab'omu nsi ne batta bonna abeekoobaana kabaka Amoni. Abantu ab'omu nsi ne bafuula Yosiya mutabani we kabaka mu kifo kye. Eby'omu Mirembe ekyokubiri Essula 34. Yosiya yali yakamaze emyaka 8 bwe yatanula okufuga, n'afugira emyaka 31 mu Yerusaalemi. N'akola ng'ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atambuliranga mu makubo ga Dawudi kitaawe, n'atakyukira ku mukono gwa ddyo newankubadde ku gwa kkono. Kubanga mu mwaka ogw'omunaana ogw'okufuga kwe, ng'akyali muto, n'atanula okunoonya Katonda wa Dawudi kitaawe. Ne mu mwaka ogw'12 mwe yatanulira okulongoosa Yuda ne Yerusaalemi, okumalamu ebifo ebigulumivu ne ba Asera n'ebifaananyi ebyole n'ebifaananyi ebisaanuuse. Ne bamenyaamenyera ebyoto by'Ababaali mu maaso ge, n'ebifaananyi by'enjuba ebyali waggulu ku byo n'abitemaatema, ne ba Asera n'ebifaananyi ebyole n'ebifaananyi ebisaanuuse n'abimenyaamenya, n'abifuula enfuufu, n'agimansira ku malaalo gaabo abaagiwongeranga. Era n'ayokera amagumba g'abakabona ku byoto byabwe, n'alongoosa Yuda ne Yerusaalemi. Era bw'atyo bwe yakola ne mu bibuga bya Manase ne Efulayimu ne Simyoni okutuuka ku Nafutaali mu matongo gaabyo enjuuyi zonna. N'amenyaamenya ebyoto, n'asekula ba Asera n'ebifaananyi ebyole, n'abifuula enfuufu, n'atematema ebifaananyi byonna eby'enjuba okubuna ensi yonna eya Isirayiri, n'akomawo e Yerusaalemi. Awo mu mwaka ogw'18 ogw'okufuga kwe, bwe yamala okulongoosa ensi n'ennyumba, n'atuma Safani mutabani wa Azaliya ne Maseya eyafuga ekibuga ne Yowa mutabani wa Yowakazi omujjukiza okuddaabiriza ennyumba ya Mukama Katonda we. Ne bajja eri Kirukiya kabona asinga obukulu, ne bawaayo effeeza eyaleetebwa mu nnyumba ya Katonda. Abaleevi abaggazi gye baali basoloozezza mu mukono gwa Manase ne Efulayimu ne ku kitundu kyonna ekya Isirayiri ekifisseewo, ne ku Yuda yenna ne Benyamini, ne ku abo abaabeeranga mu Yerusaalemi, ne bagiwayo mu mukono gw'abakozi abaalabiriranga ennyumba ya Mukama. Abakozi abakola omulimu mu nnyumba ya Mukama ne bagiwa okulongoosa n'okuddaabiriza ennyumba. Bagiwa ababazi n'abazimbi, okugula amayinja amabajje n'emiti egy'okuyunga, okubajja emiti egy'ennyumba bassekabaka ba Yuda ze baazikirizanga. Abasajja ne bakola omulimu n'obwesigwa. Abalabirizi baabwe be bano: Yakasi ne Obadiya. Abaleevi ab'oku batabani ba Merali ne Zekaliya ne Mesulamu ab'oku batabani b'Abakokasi okugikoza, n'abalala ku Baleevi bonna abaalina amagezi ag'ebintu ebivuga, era baalabirira abeetissi b'emigugu, ne bakoza bonna abakola omulimu mu kuweereza okw'engeri zonna. Ne ku Baleevi kwaliko abawandiisi n'abaami n'abaggazi. Awo bwe baggyamu effeeza eyateekebwa mu nnyumba ya Mukama, Kirukiya kabona n'alaba ekitabo eky'amateeka ga Mukama agaaweerwa mu mukono gwa Musa. Awo Kirukiya n'addamu n'agamba Safani omuwandiisi nti, nsudde ekitabo eky'amateeka mu nnyumba ya Mukama. Kirukiya n'awa Safani ekitabo. Awo Safani n'atwala ekitabo eri kabaka, era n'addiza kabaka ebigambo nti byonna abaddu bo bye baalagirwa babikola. Era baggyemu effeeza ezaasangibwa mu nnyumba ya Mukama ne baziwa mu mukono gw'abalabirizi ne mu mukono gw'abakozi. Awo Safani omuwandiisi n'abulira kabaka nti Kirukiya kabona ampadde ekitabo.
Safani n'asoma omwo mu maaso ga kabaka. Awo olwatuuka kabaka bwe yawulira ebigambo eby'amateeka n'ayuza ebyambalo bye. Awo kabaka n'alagira Kirukiya ne Akikamu mutabani wa Safani ne Abudoni mutabani wa Mika ne Safani omuwandiisi ne Asaya omuddu wa kabaka ng'ayogera nti, mugende mumbuulirize Mukama nze n'abo abasigadde mu Isirayiri ne mu Yuda eby'ebigambo eby'ekitabo kino ekizuuliddwa. Kubanga obusungu bwa Mukama obufuukiddwa ku ffe bungi, kubanga bajjajjaffe tebaakwatanga kigambo kya Mukama okukola nga byonna bwe biri ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Awo Kirukiya n'abo kabaka be yali alagidde ne bagenda eri Kulada nnabbi omukazi muka Salumu mutabani wa Tokasi mutabani wa Kasula omuwanika w'ebyambalo. Oyo yabeeranga mu Yerusaalemi ku luuyi olwokubiri. Ne bateesa naye bwe batyo. Awo n'abagamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, mugambe omusajja abatumye gye ndi nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, raba, ndireeta obubi ku kifo kino ne ku abo abakibeeramu. Ebikolimo byonna ebiwandiikiddwa mu kitabo kye basomye mu maaso ga kabaka wa Yuda, kubanga banvuddeko ne bookera obubaane bakatonda abalala, bansunguwaze n'emirimu gyonna egy'engalo zaabwe. Obusungu bwange kyebuvudde bufukibwa ku kifo kino so tebulizikira. Naye kabaka wa Yuda batumye okubuuza Mukama, bwe mutyo bwe muba mumugamba nti, bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti, olw'ebigambo by'owulidde, kubanga omutima gwo gubadde mugonvu ne gwetoowaza mu maaso ga Katonda. Bw'owulidde ebigambo bye ku kifo kino ne ku abo abakibeeramu, ne weetoowaza mu maaso gange, n'oyuza ebyambalo byo n'okabira amaziga mu maaso gange, nange nkuwulidde bw'ayogera Mukama. Laba ndikukuŋŋaanyiza eri bajjajjaabo n'okuŋŋaanyizibwa mu ntaana yo mirembe, so n'amaaso go tegaliraba bubi bwonna bwe ndireeta ku kifo kino ne ku abo abakirimu. Ne baddiza kabaka ebigambo. N'akuŋŋaanya abakadde bonna aba Yuda n'ab'e Yerusaalemi. Kabaka n'ayambuka mu nnyumba ya Mukama n'abasajja bonna aba Yuda ne bonna abaatuula mu Yerusaalemi ne bakabona n'Abaleevi n'abantu bonna abakulu n'abato, n'asomera mu matu gaabwe ebigambo byonna eby'ekitabo eky'endagaano ekizuuliddwa mu nnyumba ya Mukama. Kabaka n'ayimirira mu kifo kye n'alagaanira endagaano mu maaso ga Mukama, okutambulanga okugobereranga Mukama n'okukwatanga amateeka ge n'ebyo bye yategeeza n'ebiragiro bye n'omutima gwe gwonna n'emmeeme ye yonna, okutuukiriza ebigambo by'endagaano ebyawandiikibwa mu kitabo kino. Awo n'awaliriza bonna abaalabika mu Yerusaalemi ne Benyamini okugyesibira. Abo abaali mu Yerusaalemi ne bakola ng'endagaano ya Katonda, Katonda wa bajjajjaabwe bwe yali. Yosiya n'aggya emizizo gyonna mu nsi zonna ez'abaana ba Isirayiri, n'aweerezesa bonna abaalabika mu Isirayiri okuweereza Mukama Katonda waabwe. Ennaku ze zonna tebaalekanga kugoberera Mukama Katonda wa bajjajjaabwe. Eby'omu mirembe ekyokubiri essula 35. Awo Yosiya n'akwata okuyitako eri Mukama mu Yerusaalemi, ne batta okuyitako ku lunaku olw'14 olw'omwezi ogw'olubereberye. N'ateeka bakabona mu ebyo bye baalagirwa, n'abagumya omwoyo olw'okuweereza okw'omu nnyumba ya Mukama. N'agamba Abaleevi abaayigirizanga Isirayiri yenna abatukuvu eri Mukama nti, muteeke essanduuko entukuvu mu nnyumba ya Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri gye yazimba. Tewakyabeera mugugu ku bibegabega byammwe. Muweereze nno Mukama Katonda wammwe n'abantu be Isirayiri, era mweteeketeeke ng'ennyumba z'abakitammwe bwe ziri mu mpalo zammwe, ng'ekiwandiike bwe kiri ekya Dawudi kabaka wa Isirayiri n'ekiwandiike kya Sulemaani mutabani we. Era muyimirire mu kifo ekitukuvu ng'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaganda bammwe abaana b'abantu bwe zaawulibwa, era wabeewo eri buli muntu omugabo ogw'ennyumba y'abakitaabwe ey'Abaleevi. Era mutte okuyitako mwetukuze, muteekereteekere baganda bammwe okukola ng'ekigambo kya Mukama bwe kiri mu mukono gwa Musa. Awo Yosiya n'awa abaana b'abantu ku mbuzi, n'abaana b'endiga n'ab'embuzi zonna ez'ebiweebwayo ez'okuyitako eri bonna abaali eyo okuweza 3,000,
n'ente 3,000 ezo zaali za ku bintu bya kabaka. N'abakulu ne bawa abantu okuba ekiweebwayo ku bwabwe eri bakabona n'Abaleevi. Kirukiya ne Zekkaliya ne Yekyeri abaafuga ennyumba ya Katonda ne bawa bakabona olw'ebiweebwayo eby'okuyitako ebisolo ebitono 26,000 n'ente 300,000. Era Konaniya ne Semaaya ne Nesaneri baganda be ne Kasabiya ne Yeyeri ne Yozabadi abakulu b'Abaleevi ne bawa Abaleevi olw'ebiweebwayo eby'okuyitako ebisolo ebitono 50,000 n'ente 50,000. Bwe kutyo okuweereza ne kuteekebwateekebwa, bakabona ne bayimirira mu kifo kyabwe n'Abaleevi mu mpalo zaabwe ng'ekiragiro kya kabaka bwe kyali. Ne batta okuyitako, bakabona ne bamansira omusaayi gwe baatoola mu mukono gwabwe, Abaleevi ne bazibaaga. Ne baggyayo ebiweebwayo ebyokebwa balyoke babawe ng'ennyumba z'abakitaabwe ez'abaana b'abantu bwe zaayawulibwa okuwaayo eri Mukama nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo kya Musa. Era bwe batyo bwe bakola ente ne bookya okuyitako omuliro ng'ekiragiro bwe kyali. N'ebiweebwayo ebitukuvu ne babifumba mu ntamu ne mu sefuliya ne mu nsaka ne babitwala mangu eri abaana b'abantu bonna. Awo oluvannyuma ne beetekeratekera bokka ne bakabona, kubanga bakabona batabani ba Alooni tebaalina bbanga olw'okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa n'amasavu okuzibya obudde. Abaleevi kyebava beetekeratekera bokka ne bakabona batabani ba Alooni. N'abayimbi batabani ba Asafu bali mu kifo kyabwe ng'ekiragiro kya Dawudi bwe kyali. Ne Asafu ne Kemani ne Yedusuni omulabi wa kabaka n'abaggazi baali ku buli luggi. Tebeetaaga kuva ku kuweereza kwabwe kubanga baganda baabwe Abaleevi baabateekerateekera. Bwe kutyo okuweereza kwonna okwa Mukama ne kuteekebwateekebwa ku lunaku olwo, okukwata okuyitako n'okuweerayo ebiweebwayo ebyokebwa ku kyoto kya Mukama ng'ekiragiro kya kabaka Yosiya bwe kyali. Abaana ba Isirayiri abaali eyo ne bakwata okuyitako mu biro ebyo n'embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa ennaku 7. So tewaabangawo okuyitako okufaanana okwo okwakwatibwa mu Isirayiri okuva mu biro bya Samwiri nnabbi. So tewaabangawo ku bassekabaka ba Isirayiri eyakwata okuyitako okufaanana okwo Yosiya kwe yakwata. Ne bakabona n'Abaleevi ne Yuda yenna ne Isirayiri abaali eyo n'abo abaali mu Yerusaalemi. Mu mwaka ogw'18 ogw'okufuga kwa Yosiya mwe baakwatira okuyitako okwo. Awo oluvannyuma lw'ebyo byonna, Yosiya bwe yamala okuteekateeka yeekaalu, Neeko kabaka w'e Misiri n'atabaala Kalukemisi mu kkubo lya Fulaati. Yosiya n'afuluma okulwana naye n'atuma ababaka eri ye ng'ayogera nti, "Onvunaana ki ggwe kabaka wa Yuda? Sitabaala ggwe leero, wabula ennyumba gye nnwana nayo, era Katonda ndagidde okuwangula. Va ku Katonda ali nange aleme okukuzikiriza." Naye Yosiya n'ataganya kukyusa maaso ge okumuvaako, naye ne yeefuula okulwana naye, n'atawulira bigambo bya Neeko ebyava eri akamwa ka Katonda, n'ajja okulwanira mu kiwonvu Megiddo. Abalasi ne balasa kabaka Yosiya. Kabaka n'agamba baddu be nti, "Munziggyewo kubanga nfumitiddwa nnyo." Awo abaddu be ne bamuggya mu ggaali ne bamuteeka mu ggaali lye eryokubiri lye yalina, ne bamuleeta e Yerusaalemi, n'afa n'aziikibwa mu masiro g'abajjajjaabe. Yuda yenna ne Yerusaalemi ne bakaabira Yosiya. Ne Yeremiya n'akungubagira Yosiya, n'abasajja bonna abayimbi n'abakazi abayimbi ne boogera ku Yosiya mu kukungubaga kwabwe ne leero. Ne bakufuula etteeka mu Isirayiri, era laba kwawandiikibwa mu kukungubaga. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yosiya n'ebirungi bye yakola ng'ebyo bwe biri ebyawandiikibwa mu mateeka ga Mukama, n'ebikolwa bye ebyasooka n'ebyamalirwako, laba byawandiikibwa mu kitabo ky'abassekabaka ba Isirayiri ne Yuda.